Palaso alabudde King Saha kunze nawe kuliko agenda okufa bagenda kujjawo omulambo bulijjo bakubulira bubuulizi Palaso yani nga tomanyi Palaso mutuufu wabula nga ne King Saha awera nkolokooto amugambye niga tomanyi gwozannyirako yenze kabaka ngenda kukukolako era ne yeebuuza n'agamba kiki kyonjagaza nakola ki kyoyagala ewange nzize nga nzeze kuwagira kyali wange ne muwamba emmotoka yange njagadde okwerwanako kati awo biki byoyogera mwenna olutalo lwa Palaso ne King Saha mululabye lubaddemu emmundu lulimu amajambiya betemye mulimu abali mu ddwaliro bagenze kujjanjabwa entabo kwevudde tetumanyi abamu bagamba mukama inti nno wandibanga waliwo ensonga z'omukazi tujjukire inti nno kabaka ayina omukyala ava mu lulyo olw'aba first family era nga buli we bagezaako muvuma bamulangira mukyala oyo nga bamugamba olw'okuba oyina mukyala wa gundi olw'okuba oyina omukyala ava mu family ya gundi ekyo abantu bakirwanisa nnyo batera nnyo kigamba King Saha ne kituleetera okulowooza oba King Saha talina maanyi nga yeekwese mabega wa mukyala omukyala yamuyamba omukyala yamugaggawaza ne twebuuza banne bamuwalana lwa mukazi olwaleero we tutegedde amazima Palaso waavuddeyo n'agamba nze omukazi akwewaza kyali wange wamujja mu bwakabaka bwange yenze Shila Adita ate naba kusubscribinga ku YouTube channel simanyi kyolinda subscribinga kwatakadde buli video yona gye nteekayo ng'ekutuukako bulungi nnyo commentinga tubadde twakava mu lutalo lwa Shiba Kalungi teekako ne mukwano gwe Spice Dana bano nga beeyuzizza beerangidde obunnanfuusi efutwa obujja obutayagaliza n'ebintu ebirala tubadde twakaluvamu tetunaba woza na butebe ng'ate King alwanye ne munne Palaso bano nno bejjiddeyo n'amajambiya obutambi buyisinganye tetugenda buteekawo wano olw'ensonga we tubuteekawo tuba tumenye amateeka agakwasaganya omukutu guno kati mu kukuuma amateeka obutambi obwo tetugenda kubuteekawo n'ekyemmanyi kuliko ku mikutu gye buli era nga busaasaanye buli omu temugenda kunnimba nti temubulabye mu bulabye ne wano nange ne neebuuza mbuuza nga omutuuze mu ggwanga lino era omuzaalirwa na mu ggwanga lino amangu ago amajambiya King Saha yagajjeewa King Saha amajambiya gatambula nago agajjeewa era ni yamuwa olukusa okutambula n'amajambiya mu mmotoka kiba kitegeeza abantu bano n'okubba babba n'okutta batta I'm just saying babba n'okutta ne batta ekitegeeza nti yagenze okujja ng'ali mwetegefu okutta yeetegese okukuba yeetegese okusaanyaawo kubanga bwe kiba ekyo lwaki aba atambula n'amajambiya omuntu atambulira mu mmotoka abatali babbi lwaki mutambulira mu bibinja by'abantu abamenyi b'amateeka eggwanga lyaffe bannange tetulina bukuumi bumala mbadde manyi nti Uganda lyerimu ku nsi ezisaasinze okubeera n'abantu abakugu mu bukuumi era ekintu kye tusinga bwe bukuumi lwaki abantu bano batambula n'ebissi era twagala kumanya ki ekibatta wano we tusabira eggwanga bano abantu abayimbi bayitibwe bababuuze ki ekibatambuza n'ebissi kubanga asobola okubeera omuntu omulala ne bamutuusaako obulabi ne tudde eno ne tuwolereza kumbe emisango gyakoleddwa dda awo nno wekiragira nti mu Uganda tewali muntu n'ogu ali bulungi mu Uganda tewali muntu n'ogu ali seefu buli omu tali seefu omuntu watambulira n'amajambiya gye bujja badde atambulanga na mmundu era singa zibadde zikkirizibwa mu ggwanga lyaffe lino nti omuntu asobola okwegulira emmundu ye n'abeera naye abantu abo babadde bagenda kubeera n'amamundu Palaso ye wetwogerera ali maziga amazibu akaaba ku bimutuuseeko anti babakubye empi babakubye babatadde mu disciplinary committee ali eri akaaba atandise n'okulangira Saha n'amugamba nze n'omukazi gw'oyina
wobo nanga omukazi gwoyina yava wange okujjewo tugambe nti bano bayagalako ku mukazi omu entabo weeva kandi banga entabo eva ku mukazi katusabe bino byonna bene bibatawana biggwewo nze saga nnyo kunyumirwa nnyo musajja ng'alwana na musajja yenze shira twesange mu comment section.